Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wange straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kugombera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba so yaffe eyo lunaku olwaleero tulabe munnafono ye agamba ki. Hello, sebo nze bampita Mukunja wa BTFM program Simuka tuli mu Endobeso wagambye nkukubireko. Yese Wange Mukunja nsonyi kukuuliza muganda wange. Kale sebo. Kati munnange. Nina mukazi wange bamuyita Nabatanzi. Naye ansobedde buli wiiki. Ayina ennaku z'agenda ewaabwe. Kati ate bw'agenda ewaabwe nga waba esimu agijjako ogikuba nga teriiko bw'akomawo genda mubuuza agamba tubeera bise kati nange nensoberwa naye simanyi oba biki babeera bakola tababa nga basamize njagala kumanya kakati kyogamba tolina nnaku zonna gy'ozikuba nga kweri bwe ngikuba ebiseera ebisinga bateriiko kati ate bw'agikwata manya bw'aba olumu bwe mba nkubi nayo tagikwata kati njagala kumanya biki babeera bakola tebabanga basamize. Okay, kale manyi esikolagana abantu balebeera guzalaguza kati mbadde njagala kumanya kituufu ekikulu abaana baleekaana kale vaawo ka wali abaana abaleekaana bajja bawulira aveewo kati badde bakabukaabi wano kale beerako ku simu tovaako awo kale beerako ku simu tovaawo. Hello. Nabatanzi. Wange. Yebale. Wange. Yebale ngoyogera mpula kiki obadde webase? Obudde obulaba. Oli otya? Ndi ogamba oti. Onansonyiwa mbadde sikubirangako okuva lwampa akasimu nga ninamu ebizibuzibu mbadde nagendako mu kyalo eyo ate korona n'ebintu bye byajjira nankwatirayo nga sina bulungi eya time mpaka lwe nafunye bwe nkomawo eno. Tawatudde ku nsonga ani onooba? Nze Medi. Nze Medi. Medi? Medi waawo. Naawe. Medi w'ekiwatule. Wange? Ow'ekikwatule. Kale nze mbeera eno bbanda naye nga ntera okutambulirako eyo ekiwatule bwenti. Kati owatula anti kakati nali nkugambye nkwagala naye ng'obudde ne bunkwata toneerabira nze nkwagala mukwano Nabatanzi. Wange? Nkwagala. Naye musajja gwe. Nange toddamu okunkubira ku makisimu toddamu.
ate kiki toddamu kuno obutemba neebase omwana wange wakuyogonya okunyonoonera amaka kyogamba oli mufumbo mukyala mufumbo banange toddamu kunkubira sina ssaawa zino nakati oli wa musajja oli wa musajja kale nkugambye ndi wa musajja ndi mukyala mufumbo bannange toddamu ogera kuyitira amaka naawe kakati wampa yakinga oli mufumbo oyagala netinde kapanetire mufumbo kati omalidde obudde nkononeramu airtime mbu oli mufumbo kati toddamu nkunkubira essimu kyosamirira soda gwasumuludde oyo tali mugasi naye abakazi balaba edduka awoza ndi mufumbo mbawanga ajja kuwulira kyokka we n'agamba nti yamugambye agenze waabwe ate kakati agamba nti tonkubira nze ndi nedda kakati omukyala abaako nenanyini abaako n'abeerako empeekera oba abawuzi b'omunyama abakameme obeera mu mali abiri nga kiki ennyo olina akasagazi tomatira musajja omu kiki anti abamu baba tebannasalawo ng'akyaga akati oba ngende n'amooto oba ngende ne katofumbirwa beerera ddala awakaawo kakati oweeyombekere ange muyita amalya era abatannafumbirwa oba abatannafuna wabeera olyewoono omanye ekiva mu ebyo kuttiŋŋana anti Mukunja eitha abasajja bombi kuyinza okuvaakatta munne oba gwe omukazi gwe mwennyini nanti kakati namwe abasajja musaleewo make it official ewaabo omuwala tebakumanyi ojja ozunga mbunze ebbaawe tuba tusazeewo naye mutasalawo wakiri bakuŋŋaanya bagambe nti mwembi ngenda kuba ndina mmwe naye ngamba tesitinga ndaba mutuuka nakolaki maka wangi ssebo musajja wa kabaka we bali kuweereza kale ssebo ono musajja wa kabaka basooka kwabula zikusooka asinziira n'amawokota ye ssebo abennawo amawokota bakuwuliriza nnyo wali baaba wange semmanda wano engulu kasawe musomesa eruvumbulaawo bandabire ku mulamwa gwennyini baaba kwendi awulidde abakyala bazanyanga amapeesa gannanga naye abategebeeza olumu bajja ggwamu katolo ye yalumaze dda abasimusimwalire muta omukazi akashwegwa omukazi edyamire n'ekishiija kyeye iwe Mukunja ine noteganisa omukazi akashwegwa bakamutaasa omushiija we yeyiye hanti imwe ababitandika nga mwenda aliyokwe yahunama abasimusimu gye baleko nze Betty ndyene mu Lukwanga omukazi oyo ali mu mali abiri kati omusajja kiri ku ye okukkiriza n'amusalira ebiyungu oba okubiddukamu ng'obisaliraani musajja nakeera kuwasa mukazi nti bansalira ebiyungu anti bw'oba oyagala omuntu olina okulemerako bakusalira ekiyungu amooti nakacwa ne maakamwe balekuweereza nze Fiona Enakirebe oyo omukazi alina abasajja babiri oli kyabaakola kumwesonyiwa oli alina bbaawo omutuufu ng'ate nze musuza kati aliwo bannange Mukunja ninakacwa munnamwe balinyo n'amooti mwebala okuweereza endowooza eyo ngiwulidde bulungi nnyo Mukunja naye omusajja akimanye bumanya nti omukazi yafuna omusajja omulala kati alina amali abiri era kati akimanye nti ye bamusako munne yewamu okubuusabuusa sigadde mungala Vincent wano Lubaga mukale ssebo ngezi wa bene ekisawo naye maaka nkubu awo oyo omukyala alabika akola bukozi katemba abasajja alina babiri amwesonyiwe babakazi twabamanyire okubeera n'abasajja ababi